Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Hello. Wanji. Nkulamusiza Eunice. Kale sebo bambo sibyoto sebo. Bampise Kadima na Mayanja ne Kabogoza tuli kubita FM ekintabuli ky'omuziki wano. Yes sebo. Aha, chichi. Mona soko nteke wansinyonyoro n'omusajja bandi mukama nyambye nankubira. Bambe mbadde ku boda kansoke ku tension. Okay. Munange na twali tukora ow'omuzungu nga kiwaze Bin Cafe, it was called Bin Cafe alongside Gaba Road. Okay, ojja kunyamba onyoyogera Oluganda okusinga. Kale twali tukora ow'omuzungu bosi waffe muzungu bamuyita Marine. Kati nga yali eri cafe eri ku bonda alongside Gaba Road. Okay. Nga tukola n'oyo mwana gwe nakuwa erinnya lye nga bamuyita Mugisha Michael. Era nga tukola in the same station ku mulimo gwe gumu. Okay, wano ku namba y'essimu nga ndabako Musinguzi Michael. No, it's Mugisha yes, Musinguzi Michael. No, actually not Mugisha, Musinguzi Michael. Okay. Kati omulimo gwe gwawo omuzungu bande contract ne gwawo ne tukola buli omu n'akwata bibye ne tugenda kunoonya emirimu emirala. Because twali tetusobola kutuula wama ate ngu tukole kingu lwakuba mulimo guli guweddeko. Yasibula bulungi omuzungu omulimo ne gugwawo ne tugenda okunoonya emirimu emirala. Okay. Aha. Nga Michael yali ali mukozi munaffe nga tumumanyi ffenna kuba ninawo n'abalala be twali tukola ffenna. Kati omulimo gwe gwagwawo Mr. Kadima wona akola ki bwe naafunira olubuto. Kato embeera nekola ki bwe naafuna olubuto omusajja nawe nengenda okuzuula nga ebibye biwanvu, he has another family, kati olaba embeera eyenoonese. Kati ndi waka wena ndi staaka sina wa kusandikira jjukira ndi lubuto omaze okuzaala bandongoosiza embeera ndi omusajja genze. Michael we yajjira n'ankubira essimu. Nobwe tugenda mu Airtel bakulaga ye yasooka kunkubira n'agamba nze Eunice. Kuba enamba yenze yali yambulako ne WhatsApp nga sikyaliko lwambeera. Okay. N'agamba Eunice nze Michael Bin Cafe. Nemugamba Michael long time n'agamba okyo gamba ki ne to nambuuzako n'akola ki naye agamba kati Eunice oliwa nemugamba ndi waka. Nambuuza olina omulimo nemugamba sirina. N'agamba kati kyogenda kukola noonya $6. Nemugamba Michael sikola first time nemulemeko nemugamba sikola don't expect any money from me ndi waka n'akazaala n'omwana kyali muto ate bandongoosa bulongoosa. Mpulira. N'agamba Eunice saagala mulimo guno gufiirwe nobwe tugenda mu Airtel amaloboozi bagakwata. N'agamba saagala mulimo guno gufiirwe njagala ozinoonye sente zo n'anteeka ku tension. Nemusalako nemugamba Michael, I want you to understand sirina sente ate sigenda kweteeka mu ggwanga kuba njaga omulimo ngwagala embeera gye ndi mumbi naye sirina sente nemusalako. Okay. Aha, then wagwako weeks nga satu almost like a month Michael n'addamu. Okunkubira awo naali nfunye omulimu obwo wa house girl Mr. Kadima sikulimba kino ngo omwana mutute mu kyalo. Nga ndaba embeera egaanye era ndooda amaze okunfulumya mu nnyumba omusajja yagenda nga sirina wakutandikira nengamba omwana kankole sacrifice omwana muteeke mu kyala kyali muto ngende noonye omulimu. Naali nkola nalumunye even I can give you enamba y'oyo omukazi anyimirira nenfuna sente zo ku mulimu bosi nansasula nampa sente ezo nenzisindikira Michael. Okay. Nga nkola obwa house girl Mr. Kadima. Okay, kakati Eunice. Olwakadde njagala tubuli obuzibu bwavaawa era kiki? Obuzibu gye bwava Michael na esente nenzikwata nenzimu waseremeka? Okusooka n'asooka nemuwa emitwalo zaali ziri emitwalo 27. N'agamba ngozo za registration kukyalayo amanya gange. N'adamu n'agamba sindike namba ya ID. Nenjimusindikira ku WhatsApp yoyo madamu gwe naali nkolera eyo. Nenjimusindikira buli kimu n'adamu n'agamba kati Eunice omanyi omulimo gwa UN omanyi gwetaaga ebyenguzi. Nemugamba Michael sente zino nzijja mu Bulumi naye singa omulimo tegubeerako ndi kukolimira. N'osasula n'enguzi? Enguzi yali ya mmeka? Wanji? Enguzi yali ya mmeka? Era n'anyongera n'angamba kasoma ekyogenda kukola noonya akakade kamu 8. Nemugamba Michael n'akakuwako emitwalo 27 kati ate ongamba kakade kamu 8 ezo sente meka. Nagamba nti omulimu gwe bagendako omulimu guguno weeguli omulimo genda kuba ofuna $600 per month. Okay. Nga buli kimu bakikuwa nga bakuwa ennyumba buli kimu nemugamba Michael nkumanyi in case of anything I'll look for you. Nagamba gwe neesiga tewali buzibu.
Mr. Kadime sente nenziganya era sister woyo madamu yakwata sente nakola kinazimpa. Nenzi wati nenzindikira Michael na madamu yambuza Eunice, are you sure? Michael mumanyi ne mugamba Michael I know him work together for 2 years. Nakola kinagamba sente zizino nzikuwadde zisindike era nazisindikira actually mobile manager bali bagita ya rumunye. Then nenkola kinagamba evidence olina okubeera ng'ogijjukira bulungi in case of anything tulina okuba ng'okisookera okunonya Michael. Ne mugamba kale madamu sente azimpa Michael nenzimuwa. Ne Michael mwami kadi mwana amara okuzimuwa we byakoma. Michael kumufukubira simu ng'essimu agifuula busy n'obwenkola esendala wabula eddoboozi lyange nga kijja kuba. Okay, kakati njagala ennyinnyonnyole. Kakati Michael kati nze mwami kadi Michael kugena ne musirika jinga mulemerako ne mugamba Michael why did you do this to me atenga na kunyonyola embeera gyendimu nga Michael buli bwagezako kumpa attention aseka busesi wabula kyeyanziramu there is a different number gye yakubisa n'angamba Eunice nali njagala kukwaniriza mu kibuga Kampala. That's the word he told me. Kyetansinga okunzijako waya mwami kadi manengamba mu bwangu nti yakulaga ekibuga bwato bwe yangamba na wabula yagamba nezo bwe ndizifuna ndizikuwa na isikati. Okay, tweyanzisa nnyo tweyanzeeka tuyagala tumukube tumugambe oyagala sente zo. Njagala sente zange kubeera n'omukazi oyo abeera mbanja kuba kati ekifaananyi kibi n'andabira ddala ng'omudde eyali agenda kola ki eyali alimba agenda okumubba. So what I want, njagala Michael bampe, njagala bwenkanya mwami Kadimu. I need justice. Michael anonye sente zange azimpe. Okay, wamutwala kumba amateeka. Nagenda ku police ena rumunye ne reportinga naye ngere jamanya police ya Uganda yagamba kato omuntu uyo gambe omumanyi kitegeeza there is any connection ya leri wonemba gamba no omuntu mumanyi wakuba twali tukora fena 2 years ku mulimo nze na mwesiga bwesi bwe kasta evidence esente ngere janzi musindikiramu nenjibaraga naye police ya Uganda gimanyi yalivako ngamba kale janguru nakubweruti atayagala kuyamba yagala atoteke sente ndara. I had to give up like that. Okay, ukitegeeza nti oyagala bwenkanya. Njagala bwenkanya. Ziri mmeka zonna wazibalamu sente? Ziri mmeka zonna sente wazibalamu? Sente zonamu it is 2.6. Zonamu bwentuula nentekamu zona nali ntekako ngo ba withdrawing. It is 2.650. Okay, kalugezeeko kumunoonya musinguzi Michael tulabe kiki ekyagamba. Mwami kadi manyandira ddala kuba ne katembeera gyendi mu mbi nnyo. Kale tweyanzeege kuba I've had you helping people nkuwuliriza oyambye abantu mwami kadi manyambo mbeerere polisi yandemesa buleme. Kale Eunice katulabe. Kale bambe ne yanzisa sebo. Naffe tweyanziza. Kale bambe. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is currently switched off. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Okay, enamba y'omukulu teriiko musinguzi Michael simanyi. Kale, tunafuna enamba endala tujabanga tumukubirako twongere okulabika nga tugobera n'ensonga ya mwana muwala kuba alabika ali mu bulumi katulabe. Tunasuka kwano olwaleero. Tetuyinza. Akenkya tubagamba nti musule bulungi. Mweraba. No se opera bi. Este no a ver, este 2 años. Coño. Sí, hombre.